about discipline. Abavubuka abayimbi tubakonye. Mwonoonye ekitiibwa kyaffe abantu abeeyisa obulungi abakakkamu. Ebivubuka ebimu tugenda bitema. Tugenda kuyiikira ebivubuka. Ekisaawe kiramba ekivubuka tukikkire wano. Nnyina waakyo agenda akisiike. Tetugenda kutoleretinga nonsense. Lili Puzzle bw'otabaako kikyamu ku mutwe oli musiru. Gwe yakatuwemulira abaana. Naawe oyogera ku mpisa mu bayimbi. Olwanisa Alien Skin ng'oli kubikisakisa byakuwemula. Oyinza okutunnyonnyola kigambo nkudi kitegeeza ki? Tulwanise konsati yo. Omukisa gwokka gw'olina ogumu. Gwasaba empisa mu bayimbi. N'alwanirira ennyo empisa. N'okulaga abatalina mpisa. Mu bayimbi oyinza okutubuulira kigambo nkudi kitegeeza ki? Gwe tolina moral authority yogera ku mpisa mu bayimbi. Wali wagwanga n'ennyimbo ziyimba teziva mu ggalale yo tukubalanga omulambo ogwafa. Oli mulambo mu music industry. Weekwata kuwemula. Olemeddwa n'okubeera ambo. Gwe abantu b'oginikiramu ebinnyo b'oyogereramu okwogera ku bayimbi abalanga be batalina mpisa gwe bayita basiru. Okimanyi nti tuyinza okuyeekera kashooka ako. N'ekyo ekiyimba kyo UCC n'ekijjayo. Oyinza okutunnyonnyola kigambo nkudi kitegeeza kitegeeza bukyala. Gwe omutuukirivu ennyo era alina empisa lwaki oyimba busolo bw'abakyala. Nakyo kiginika ebinyumbu tukiwa attention. Tusobola okukuboyikootingirako ka konsati ko. Gwe binnyo n'otafuna wadde omuntu omulema. Mulekerawo okulwanisa abantu. Lili Puzzle mulekerawo okulwanisa abantu n'okumanyira abantu. Music industry temuli kitiibwa mwabakibanja mwabakise. Muli ku nnyimba za kuwemula music mwamuvaako dda. Obanja kitiibwa mu bayimbi. Kitiibwa ki ky'obanja gwe kyolaga? Lekerawo okulwanisa Alien Skin. Simanyi gwe wa struggle wanoonye eki mu kisaawe kya Hamu ekya Museveni. Ayagala ogenda ebweru nkuzikiridde. Wamma ayagala ogenda ebweru nkuzikiridde aba Star Fever Uganda Limited balina emirimu mu mawanga g'Abawarabu. Bakubireko sente zo ziteekamu ng'olina visa yo mu ngalo. Bakusuza, bakujjanjaba, bakuliisa. Ate ofuna ne vacation. Ku noti 7 noti, 676 ojja kuba bafuna butereevu. Balina interviews z'aba waiter, ba waitress ne ba kirina. Kirina $1.5 ba waiter $2 ne ba waitress $2. Mugende mubettanire emirimu wegiri, abaana batambulirawo, genda okole interviews, ate oteekamu sente zo, mumaze kufuna visa. Mawanga nga Qatar, Kuwait, Saudi Arabia ne UAE. Gwayagala nnyo empisa luyimba ki lw'olina olw'empisa? Nkudi kitegeeza ki? Tuyinza okuboyikootingirako ka konsati ko. Katonda abadde akuyambye tukusiibule bulungi. Naye tusobola okutandika okugulako emisango ku kutyoboola eddembe ly'abakyala n'okutwonoonera abaana. Nze nkubuulira Gosiro, tobanja mpisa ng'oli muwemuzi. Mulekerawo okulwanisa abantu. Mwenna abayimbi muli baseegu muli bawemuzi temulina mpisa nga naawe mwoli. Lekerawo okwefuula mulungi omu. Munoonya simpase ku bantu. Ojja kumaliriza nga ne ka konsati koobala omanyi ogenda weetegaatega buli muntu. Nga bakubye ebinnyo babiyiye wali nga ne konsati tofunye wadde omuntu omulema. Owummule mirembe. Nze nkubuulira muzimu gw'obwavu gwo gukuli bubi. Yandibanga akuloga osula naye mu nju. Kuba toyinza kumanya nti oli kubikisa byakuwemula abantu n'otandika kubanja mpisa mu music industry. Nga ziruwa lwozigabaddi. Kukuwemula abantu enkudi. Kukuwemula abakyala. Kukuyimba ku busolo bw'abakyala. Naye kwosabira abayimbi abalala babeere n'empisa. Nze nakulabye wanika ebinyo ne ŋŋamba no. Alien Skin mulwanise empola. Mulwanise empola. Gwebeera mu nkudizo. Mutamirire eyo muwalaji wammwe bwe bwenga nti muli mu struggle bwe mutava mu projekiti za gavumenti bwe mwasaamirira ku bantu. Gosira ate gwe Lili Puzzle nina fayiro yo namba. Weesiba ku mmotoka etaliiyo mbweyidde omulirezo sitolo zimanyi bulungi. Ne nannyini yo baamusiba aliruzira. Togendangayo wadde okumulaba. Nja kuleeta voice note kubanga yankubira essimu nakudaalira nnyo. Gwe sindikira ebinnyo ku Alien Skin.